Omuti gw'abekika ky'olugave ku kyalo Mabuye Mpigi ogwali guyitibwa Nabukalu gwatemebwa abakampuni abachina abakampuni ekola oluguudo lwa Busega Mpigi Express nga 11 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde wakati mu kusika omuguwa ku biragiro bya kooti Empigi okusobola okuyisaawo oluguudo nga bwe twakulaga mawuli gaffe agataliiko nfuufu. Abolugave bali bagala obukadde 5 abayinula kibagana nga bagamba nti government netefutefu okuba obukadde 15. Abolugave kwe kubira endulu mu kooti kyokka kooti n'esalawo baweebwa obukadde 4 ezitamanyiwa oba baazijjayo oba tebaazijjayo. Byasabye obukadde 5 bamuwadde obukadde 4 mu mitwalo 6. Bali bamuwa abayinula obukadde 15. Nagambye ezo sente ntono kanzirukire mu kooti. Olamuzi baasitukanga batano ne bajja ku muti guno. Balabe nga batuke ku siini balabe kiki ekiri ku siini muti kyogwo omusajja gwasaba obukadde 5. Guno abachina bakeera bukezi ne bagutema era abantu ne boogera ebikankana. Basabye basawo baganda bajja kukakanya bintu ebyo. Oluvannyuma lw'ebbanga nga omuti gwa Nabukalu gusimuddwayo tuzzeeyo ku kyalo Mabuye mu ggombolola y'ekiringa Empigi okulaba embeera bweri mu kifo awasimulwa omuti ogwali gufuuse kakumba weeguge nga tusanze emirimu egy'okuzimba ettaawo abagenda okuyita oluguudo gitambula bukwakku. Bw'olaba engeri ebimotoka biweeti engeri gye bisimulamu enjazi mu kifo awali Nabukalu kizibu okumanya nti abantu omuli ab'ekika ky'olugave bwe baakuŋŋaaniranga ne bambaza omuti engoye za gomesi n'ebyokwewunda ebirala ne basaba emikisa ti n'okuwona ebizibu. Yali alondoola ensonga gwe twalonda yabula. Kati abasamiriranga omuti gwa Nabukalu n'abatuuze b'e Mabuye bagamba basula bakukunadde bo gwe bayisa omusambwa nti gubakaabirira ekiro n'emisana n'okubabuza emirembe nga gubabanja embuga yaagwo. Abolugave baali basabye yunula nti oba eremeddwa okubawa ensimbi ze baagala abachina eby'okuyisaawo oluguudo babiveeko kyokka ne babawangula ekyabaleka nga si bamativu. Jana abantu bagenda ebita byakusaaga naye era emmotoka zeerindigula enkya neggula ebigo wano. Awo akagwa emmotoka nga kkumi era ezaabwe abachina. Nabukalu kati tetunnamanya bulungi waali. Ebigambo aboogezi bangi oba bateebereza buteebereza bagenda ne bagamba mbu kwali. Nti kwali kuno abamu nti yagenda ku nnyanja. Ebizibu bingi ebiri awo. Si ku Nabukalu yekka. Seruku yagwa ne bamutunda era abalugave. Kyokka beebuuza kye bayinza okukola okuzuula amayite ga Nabukalu ne waatudde awatuufu bamufunire awo okubeera kubanga ababuzizaako emirembe. Ne gye buli enaakukkulumira abaagutemanga agamba baabafiiriza ssente ze baafunanga okuva mu bantu abaagendanga mu kifo ekyo. N'okukaaba yakaaba tumanyi wawe yadda tannaba kuweereza bubaka nti ali mu kifo bwe kiti naye ng'akaaba bakune batera omuwoyo. Bakyewuunya engeri kooti gye yasalamu omusango gwabwe ekyabalekanga kumpi baviiriddemu awo nga n'ebyobuwangwa bwabwe bidobonkanyiziddwa. Byayonoonebwa byasigala awo. Kati oli ajja kugamba yafiirwa baamuwa ku bukadde 15 baamuwako buno. Joseph Kinobe yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.